Basa tutandikidde wano omukyala gwe bayita Spice Dana. Spice Dana mu weekend abadde bamugobera obulungi, abadde alinayo ebivulu bye tour, bagiyita siri regular tour. Abadde ali mu Abu Dhabi ne Dubai. Siri regular yatandika nga 29:30, yatambula n'omuyimbi gwe bayita Karo Nantongo, era ng'ekivulo ekyasooka kyali ku Venom African Club. Omukyala ono Spice Dana gye buvuddeko abadde mu mbeera yakuba ate nga asomozebwa okusalawo wajja agenda okugwa mu kuwagira ebyobufuzi olw'ensonga bajjukira akalango akasobola okuba tekasaasaana nga kigambibwa nti Spice Dana ali agenda okuba ate nga ayimbirako omukulu MK General Muhoozi, era yasobola okuba ate nga ayimba bulungi nnyo. Awo nno abantu ab'enjawulo abatategeera sayidi Spice Dana ye gyagwa oba ne basobola okuba ate nga bayawukana mu mbeera y'ebyobufuzi ne batandika okumulumba. Boycott yasobodde okuba ate nga yatandise bo bagamba era okuvaako mu Abu Dhabi Dubai ebivulu byasobodde okuba ate nga byasaze bitya. Spice Dana yamazeeko okuyimba nga busungu bwereere, era nga waliwo akabinja kaweereza obubaka abatera okumuvuma bagamba nti baboycottinze ekivulu mwabaddemu abantu 20. Embeera nga bwe yatambudde ye Spice yabategeeza ye mukubi wa ndongo ajja kuyimbira buli anamuleetera ssente. Yatandise bw'ati Spice Dana. Neno tulia bafala nga taina China nenga ndako muntu yekolera bero wakalinga mumenga nje. Kati njagala message eno kuziba twali bagambe ze Spice. Buli ali wanapagidde kubera wakabi. Kubanga ndikyeni nkola sente zange ng'omukyalo okubera wakabi. Tegede Spice Dana obusungu bw'abali badde bungi nnyo, era ebivulu bagamba nti ebivulu tebyatambudde bulungi. Amazima gagamba nti Spice Dana ne Karo Nantongo ate Spice buzibu nnyo. Bagamba nti abaana bawangalira e Dubai bakoze boycott n'enywera. Kati Spice Dana mbusungu obw'amaanyi naye kwe kubaddiza, agamba batalina bye bakola, be bali mu ebyo balwana. Kakati kana akayimba mwana kasome pisewo message eno waliwo bakyali mwana abatalina byakola abadde bagezaako mwana otwogera ebigambo bingi nnyo naye kambamulye bakyali bange buli muntu ali wani eno tewali wa myaka 4. Tuli bavubuka abaagala okubeera abakabi abakolerera buli kye tulina si bwe kiri. Wave Uganda ojoyiyo obeerewo osegeera, wave Uganda ojoyiyo akasente obeerewo mwana. Neno tuli abafala nga talina China naye nga ddako omuntu eyeekolera abeere owakabi nga mwogera bingi. Kati njagala message eno kuziba twali bagambe ze Spice. Buli ali wanapagidde kubeera wakabi. Kubanga ndikyeni nkola sente zange ng'omukyalo okubeera owakabi. Ate nga bwemukya kamabulire buli ampagira manya Spice tagenda kuyiwa kubanga nze ndi mukazi mukozi ate ngenda kuba w'amaanyi n'osinga n'olulero. Kitegedde ategeeza Yes munabyabufuzi agenda kuyimbira buli omu aleeta ssente. Okwakakasa nti ekivulu kino ekyabadde Dubai ne Abu Dhabi kyasaze. Spice Dana siraba nk'omuyimbi wulira. Omukyala Spice Dana abadde alinayo balance wa $10,000 ku kivulu kino. Spice Dana n'agisonyiwa promoter. Kisoboka? Wulira Spice bwagamba ssente yazisonyiye promoter. Kisoboka kitya? Ku Spice kyasobose wulira. Omusajja oyo mubanja sente balance naye mugambe DJ Ramoyo sente nzimulekedde. Mubanja sente suka mu $10,000,000 kubanga ze Spice nyimbira sente nyingi naye DJ Ramo tosasula wadde nusu $2,000,000. Omanyi lwaki? Kangabulire mwana mbagala nnyo abampagira mwenna. Mumanyi kye munzije ne wendi wetwogera endongo njityemu ebintu bingi ebyakabi naye tunulira kukola talina kyali nga njogererako mulimu gwange tolina kyomwamba.
Spice Diana akutegeezezza nti okuyimba yakumazeeko nga alina akabinja kaweereza obubaka obwo. Agamba nti waliwo bafala bamuwalampa olw'okuba nti ye yeekolera tebalina tebamugamba. Kati mu nsonga zino Spice Diana agambye nti ebyobufuzi okusosola kuyitiridde nnyo nga bwe nkutegeeza boycott ekyagenda mu maaso bo nga bagamba ensonga Spice zebamuteekako okugamba nti lwaki yayimbira side bo gye bagamba gye balowooza Spice Diana talina giyimbirako. Kati Spice Diana abategeeza bw'ati nti ebyobufuzi n'okusosola birina okukoma. Betubanga twagala oteekawo embeera ey'enjawulo, twagala okweddabula okwekyusa kitandika naffe temuteekawo busosoze eri muntu yenna. Tetusobola kweyawula ne tugenda mu maaso, tulina kukolera wamu, one love and peace. Bwe tunaakolera wamu tugenda kuwangula, tugenda genda wala nnyo. Mu UAE tetuli bangi nnyo nga Bannayuganda, tuli wano okukola kubeeza Uganda yaffe mu maaso. Bakyali baffe famire zaffe naye mwana bwe tugenda mu ngeri y'okwewukana si kirungi bakyali bange. Sikyogera nga muyimbi, siri politician, kyogera kubanga ndi muganda wamwe muli baganda bange. Tukola kubeera bulungi, tukola kubeera bakabi. Nasooka okukyalo mu 2016 omusajja Ramu yandeeta nga sirina kyendi wana, nze kati nina kyendi tolina ky'oŋŋamba. Kubanga buli kyendina nkikoleredde. Yes, Spice Diana. Bagamba ekivulu kyamutuddemu e Dubai. Ekyabadde Dubai. Spice Diana akutegeeza nti yamazeeko ekivulu nga busungu bwereere, ateekawo oluyimba n'aweereza akabinja akamulwanyisa ku mitimbagano. Obusungu ebigambo byabadde bwe biti. Otegeera sobuli azze wano ne mwandibadde bananandi bayimbidde paka wemukowa kubanga mbawa respect gwe fani wange owaddala ow'omunda. That's what I work for, reality. Saagala ajja wano nga yefuula njagala nga tanjagala, nsanjagala mubanga natanjagala wakuwagala naye njagala I respect you. Because ekyo kyendi kati genda ogambe wa bufala tolina ky'oŋŋamba gwe Aya basi ekivulu ekyaggweredde nga Spice Diana akoze ekyafaayo promota yamusonyiye miliyoni 10. Kisoboka gwe owulira ebigambo ebyo oba byebagamba nti kyamusaze bwe kitambula. Kati ekya Spice byebyo nno enteekateeka batambula 29 Abu Dhabi ne Dubai ekyasobodde okuba ate nga